team Good Drive abatambudde nayo okuva oba ebbanga lyonna nga nesawa ya kakano ate nga bakyali ne team oba mu family eyo. Omanye ebiseera ebisinga tubeera n'abantu naye abamu kasa batwawukanako tugamba emitwe emikulu nti ate abamu abadde mu family batandika okuba nga baawukana buli omu adda ku bibye. Naye ekyo mukisa omulungi tukyalina abantu bo nga bo bakyali solid nga bagamba nti tukyaliwo nnyo ate erinnya terijja genda likyaliwo. Ensonga era lwaki tuli wano. Tulina omukyala mwana muwala agenda kuba nga tweyanjulira amanya ge yaani era kyekimulese wano. Emboozi egenda kuba nga egwa Makerenda. Yagange nze Mawejje Nora omu ku baana abatandikawo team ya Radio and Wizo from way back. Era nze eyali team secretary. Okay. Yeah, lwakuba abaana abasinga ba traveling abamu ne bagenda wabweru. Ne bagamba Uganda etali mu radio tenyuma. So ne ba traveling ne bagenda bayiye obulamu obulala. Okay. So tuli wano okujjukira mukwano gwaffe, muganda waffe, taata waffe, kansala waffe cause yalinga nnyo ayagala nnyo tubuulirira. Okay. So tuli wano okumujjukira era nga mwena mukimanyi tya tuva ku maaso emyaka tuwezeze emyaka 6 kati. Okay. Yeah, so kuva nga 25 ku birthday January paka lunaku lwa leero tuba tumcelebratinga. Okay. Though ninaku endala tuba tumcelebratinga naye ate zino ze ziri crucial ennyo. Okay. Yes. Oko ogambye wakolanga secretary. Yes, mu team Good Life. Yes. Banji ogambye oluvannyuma lw'okubanga nti omukulu yava mu bulamu bw'ensi ne bagamba nti Uganda etali mu radio tenyuma ne basala okubanga bagenda mu nsi ez'enjawulo. Gwe lwaki tewasobola kujabulira? Obadde toliimu wakadda kibadde kitya? Nze mbaddemu era nkyalimu. Okay. Cause emirimu ejange njikakalabiza wano mu Uganda. Okay. Yes. Okola mirimu ki? Nze ndi mulimi. Olima? Nga tofaanana kuba mulimi. Ndi mulimi ate nga ndi farmer. Are you sure? Cause kyekimu. Yeah, ndi ekyo. Ndi mulunzi. Ate oli mulimi. Ate ndi mulimi, yes. Owangaalira wa amakanda go gasibukawa ogamba nti nvudde Gindi okujja wano? Nze nviridde Buddo. Okay. Jembeera. Naye nga gye banzaala Nakawuka. Nakawuka. Nze nakulira Makerere. Nakulira Makerere. Mbeera Buddo. Banzaala Nakawuka. Buddo oliwo omwami oba oli wekka? Ebintu bino twagala okuba nga tubimanya kuba because kakati ebitundu biri ebyo bisatu. Ozaaliddwa Nakawuka, okulidde Makerere, ate kakati owangaalira Buddo. Buddo yewange. Yewo? Yewali amaka gange. Okay. Ati kakati omanyi bino ebintu byetaaga okuba nga abantu babimanya. Jembeera n'omwami wange. Kakati awo kitapute bulungi. Jembeera n'omwami wange. Okay. Obulamu butambula sofa butya? Azin obwange oba obulamu obutaliimu radio. Obulamu obutaliimu radio era mwenanga we mumanyi cause radio kangambe nti radio yali 80% of the music industry ya Uganda. Kati twasigazawo 20%. So era cause era nga waliwo nakiwuliddeko nga bagamba Uganda radio yali meza yamagura nga tukyali era tujjukira Moze radio. Bulamu ki bw'ojjukira awo mu mbeera gye mwabeerangamu like nti Moze radio yabeeranga walabangawo embeera eriwo eti ensasago oba yaliwo eti oba obulamu bwatambulangawo buti bw'ojjukira mu kaseera ako? Bwenzijjukirako kozi nze ebiseera ebisinga nabeeranga busy era ku mirimu gyange naye nga lwenfunye time oba nga tulinayo meeting olumu tuzikolera ku Neverland olumu ku Soldiers Bar tulina ebifo bingi mwe twakoleranga meetings zaffe. Okay. So naye nga webanga tugikoze ku Neverland maka gaabwe. Okay. Kasita abaana bawera ng'atumya embuzi nga basala embuzi. Abanywi ba bbiya nga abanywa bbiya
nafe abatanywa bia of course twabeerangawo ne soft drinks zaffe so yabeeranga nnyo happy okutulabawo yayagalanga nnyo okutubuulirira yayagalanga nnyo okutubuulirira okoze obedda nkubye nnyo omugono yayagalanga nnyo okutubuulirira ayagala nnyo ate waaba ayogera nammwe ng'ababuulirira ayagala mwenna amatu mugamuwe muwulirize bulungi kyabagamba abasobola opiikingamu bapiikingamu n'abatapiikingamu maybe nabo bapiikingamu babirekana ebigenderangawo naye nga yali muntu mulungi amuyita omuntu omubi y'omuntu atambuli ku lusegere naye obanga wamuli ku lusegere omanyi Moses obulungi bwe yaliko he was a very good person era gyali yonna mukama amuwa ekitangaala ekirungi nnyimba ki ziwasinganga okunyumirwa ez'omugenzi omukulu radio Moze? Omanyi nnyimba zonna nalinga nzinyumirwa siinaako lwe nnyinza kugamba mbu luno saalunyumirwa luli saalunyumirwa zonna nazinyumirwanga kozi zaali nnyimba nnungi era zikyali nnyimba nnungi naye waliwo akayimba ke yatukolera ffe ng'abaana ba ttiimu tho nze natuuka leti mu eyo meeting naye era natuuka nga kawedde so yabagamba buli omu awandike ekigambo ky'ayagala abamu ne bawandiika amannya gaabwe abamu ne bawandiika buli omu kwegamba yawandikanga ekigambo ky'ayagala so nayingila studio n'avaayo ng'oluyimba luwedde omwana watta bamwita Collins nkwetaaga so naye kati muyimbi ayinza obba aluyina ne Solomon Starboss ne Nsubuga Derek wamu essaawa eno ya bayinza obba baluyina naye nga luyimba lusufu Eliakis Eliakis olaga nti ebyadda ku lusegere olwa Moze waliwo tulimbye omanyi ngati ebiseera ebisinga fe abasooka okujjanjawaza ekintu ekyomunju netusooka netukibakuba bali abalimbi bagenda okyagala ate nga luyimbi lwafumanga mwakolanga mutya mu mbeera ogenda okulaba nga kakusoundingira mu matu buli kaseera naye before cause yasookanga olumu n'atuyimbiramu awo mu studio akayimba oba biki ebyo n'amasimu sometimes barekodinga ng'ayimba abamu ne babufulumya nga tebonna bakuggwa biki ebyo naye ng'akayimba we kabanga kawedde ng'agambye mbu oba kaakano kawedde twabuulirizanga era kyalinga kirungi kati nga neera I think twasooka dduwuliriza oba ku Soldiers Bar twalinawo meeting so twawuliriza akayimba netugamba Kabaka yakubye luno Maksudi yakubye luno so akayimba kaali kalungi because bagamba simanyi nze because saaliwo naye bagamba yali akawandikidde Rema naye oba n'atakakola azen nga we yali akagala nasalawo yakefulumiza mu mbeera eyo okubanga nti abamu batandise okumanga katuve mu Uganda etalimu radio tenyuma abantu batandise okukedera sofa musigazzaawo bameka era temulina kirowoozo kirala kigamba nti waayi tiimu terina kuggwawo tulina okubanga tugatta emigigi omanyi kati waliyo abamu bagamba nti we mpulira tuni ya Moze omugenzi ate mba mpulira nga olinga olwaka fuluma ssaawa yakaakano kale wenazaala oba ebyankwata wenazaala olwagga mulimu byonna esalako kebimu ya kati nembeera nga WhatsApp groups zirimu naye nga of course abalina enamba yange basobola okuntukira ne waliwo kino waliwo kiri netusobola okukikwasaganya naye nga abaana weebali WhatsApp groups zikyaliwo bakyabirenga era bangi nnyo mugenda balaba wano bali mu kkubo bajja nekintu kigenda komawa kikola kijaba kyapeninga paka
ne ku bazzukulu baffe tekijja kuggwawo kuba twali tumwagala musaayi tebirali nti tukikola mbu kutusasula biki twakitandika way back nga nabo tebamanyi mbu weetuli okumanya wetuli they got engaged in it so tekijja kuggwawo abantu bajja sigala bajja wano paka banyumirwa because kakati tetukyali mu nnaku tubeera mu ssanyu era kyo yali yatubadde wafanga celebrating nga celebrations era kitukola n'essaawa ya kakati naye nabudde ebbali tekigaana kwoza ku munye nga kwegamba nga bisusseewo nga tumaliriza omukulu ono olowooza ki Uganda kyeyandikoze oba nga gavumenti kyeyandikoze at least okulawo ekyenjawulo because kino muntu kino omwe yakikola okuba nga kiri wano kikiyandikoze because wongambye nti nno abamu oba abasinga bagamba nti radio Moze obukyanga ava mu bulamu bw'ensi webanga yali mmeeza ya magulu 4 kati yasigala ya magulu 3 kitegeeza waliwo eddibu ery'amaanyi eryavaawo etasobola kuddawo saawa zino kikiyandikoze especially mu music industry okubanga tuli cognizinga tujjukira forever and ever okubanga tussaamu ekitiibwa mu ekyo ekintu oba mu eryo ejjinja lyalekawo kanze ndaba kyeyandikoze gavumenti yali kwasaganyiza wamu ne family y'omugenzi maybe ne bamukolera like actually kalenda ne lubaako nti bayinza kigamba batya nga bakitadde kalenda because tebasobola kituma radio because eba nene nnyo tesobola kuba public holiday ale ne bakijanjawaza kale n'abayimbi abalala nabo ne bakola n'amaanyi okulaba nti batuuka ku ddaala Moze yaliko nga baba bagamba nti naffe tunaavaawo maybe tujja kujjukiranga omugenzi radio wajjukibwa because si eka yavuddewo naye kale yasinga okikuba mu bagenzi because nti abayimbi bangi bafudde ate nga balina etafaali lyebagasse ku ggwanga naye tulaba nti buli mwaka since Moze radio lwe yava mu bulamu bw'ensi kino tikisukkawo nnyo okusinga ku bali abalala ate nga nabo mu biseera byabwe baaliwo ng'era tuboogerako oba Moze yali katonda w'oku nsi oyinza kugamba oba katonda w'abayimbi because n'abajja wano mulambula oba upcoming oba biki obalaba bakwata gita ne bafukamira wansi ne basaba nga kale basaba nabo katonda abafuulenga Moze kye yali olowooza nga we tumuyita legendary era abangi bagamba nti oyo erinnya erya legendary aligwana abayimbi ab'amaanyi nno kituufu aligwana really yes because obiraba naawe ebintu byeyaleka byeyogerera music gweyaleka yeyogerera natanafuluma gyali mungi so ndaba ali mugwana wadde era nga Milikwezo wagamba basiima ogenze kusingira ddala bamusiima agenze so singa yaliwo n'alabako that love okuva mu bantu I think kyali motivating nze nnyo n'okusingako nga bwe yali akola yes nga tumaliza bugambo ki bw'oyinza okuwa eri abatulaba abatugoberera abalina essuubi abayina mu nteekateeka y'okujja wano basuubire ki ekiro ekigenda okukeesa olunaku lwaleero mpaka enkya nga tuyinza okugamba nireewo mujje kukaga kigenda bba so positive kigenda bba kya vibe ku vibe era nga mulaba entegeka zitandise dde okugenda mu maaso so buli omu gyali ategeeze ku munne asobole okujjikaga mulabe ku kijja ky'omugenzi alright tweyansa atangabo production ensonga